Namwereja ne kano. Tinkwewulira walashiva shinkwewulira ebutyo obomukwano. Kati abakazi bosisinkana bakulaba batya era bakutwala batya? Sitala kusisinkana nalowoozaako bulowooza neŋŋamba nze kennyini neneerowoozaamu neŋŋamba nteeka ofuna ku mukazi dagala owange kennyini. Bokwana babeera batya oba tebakulabawo? Bandabawo ogwasooka nasooka neŋŋamba nedda Bambi nga buli mukazi ankyemberera mugamba nedda Bambi jjajja yaŋŋaana abakazi bakola ki bookya naye nentuuka neŋŋamba nkuze oluyimba lugamba omuntu wakula bandanga beera akuze ekiseera kituuka ebyekiyaye n'enkowa nze mbadde bw'omu okumala akabanga. Kitalo amawulire g'ettanse nago ga nnaku. Kasule eyali mu programu ey'abanoonya afudde. Ate ye Grace Kani atabuse agambye nti omwana we mumujje mu katemba wammwe. Tukwanirizaako ku Newspack Channel bwe bale kujje kumirako mukwano mangi ge tukuletedde olunaku olwaleero. Tuwerabira kuba nti no subscribinga ku YouTube channel yaffe eno ate era video eno girayikinge tugende mu maaso kw'ossa n'okulekawo obubaka bwawo mu comment section. Wonna w'osinza okuba nti no olaba amawulire gaffe oyinza okuba ng'oli mu ggwanga lyattu Uganda oba abweru w'eggwanga twagala okubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Amawulire tutandise nago gannaku. Omwami oyo gwolaba ndowooza abasinga tumumanyi ye Kasule. Kasule munnange yaliko mu programu ey'abanoonya ku Bukedde TV avudde mu bulamu bw'ensi eno. Katusooke tubeere nga tubikuwa mukwano obeere nga naawe obifuna bulungi naye nga kitalo nnyo ddala amawulire gano si malungi. Eyo nonga tuvuddeyo tugenzeko ew'omuyimbi Grace Kani atabuse. Jjukira nti olunaku olw'eggulu amawulire obwedda gayitingana nga balaganga Prynce Oma we yatutte omwana ono ku DNA asobole okukakasa oba ddala omwana ono awuwe. Era munange ne video twagirabe katusooke tukwe video obeere ng'ogirabira ddala bulungi kubanga omuntu ali mu video eno olabira ddala nti ye Prynce Oma. Kale banange Prynce Oma nzaamulina kale banange oba kaali keegaana kikano akasajja kaali keegaana ki kalabika kalese na mwana ku DNA mwana Grace Kani olabye omusaayi olabye ogenda kalondola tekannaba kalabe konna mbu katolo kalagala abunyingi nnyo kano kaali kamuswaza nga bamwegaana. Yeyo video mukwano eyabadde eyitingana ku mutimbagano olunaku olw'eggulo. Kakati olunaku olwaleero Grace Kani avuddeyo era n'atabuka n'alabula n'okulabula n'agamba nti omwana we mumujje mu katemba wammwe. Ono agambye nti talina muntu yenna gwe yawadde mwana we kuba nti no amutwala mu DNA. Bw'ate bw'avuddeyo n'agamba era n'asaba nti omwana we mumujje mu katemba ono.
Omuyimbi Spice Dana avuddeyo n'atabukira abategesi ba Janzi Awards. Ajjukira nti no olunaku olweggulo abantu ab'enjawulo abayimbi kw'ossa ne bannakatemba bafunye awards. Bwe tuyinza okubeera nga tukugambako kwe kuli Eddie Kenzo, kuliko na Bossa ow'Abaguma, ate era ne ttiimu y'Abaguma nayo yafunye award, kw'ossa ne Ssente, ate era omuyimbi wa Frigo Moses Matovu, kw'ossa n'abayimbi abalala ab'enjawulo. Kaakati mu buufu obwo munnange Spice Dana avuddeyo n'agamba nti ayina ebibuuzo by'asaba okuba nti no bamuddamu. Mu bibuuzo munnange Spice Dana agamba nti lwaki abategesi ba Janzi Awards bategese omukolo guno mu weeks 2, ekigendererwa kyabadde ki? Nga w'obiraba mukwano yoyo Spice Dana n'ebibuuzo bye. Ekibuuzo ekyokubiri, Spice Dana yabuuziza nti lwaki bakkiriza abawagizi okuba nti no balonda ate ku nkomerero obululu bw'abawagizi ne bubeera nga si bwe bwakoze oba si bwe bwabadde obwenkomeredde. Bw'atyo nno bwe yabuuziza. Ekibuuzo ekirala Spice Dana kye yabuuziza ekyokusatu kyabadde ku Artist of the Year oba omuyimbi ow'omwaka. Yavuddeyo n'alyoka ayozaayoza abo bonna abawangudde awards zino ez'enjawulo, wabula n'agamba nti criteria ki gye baayiseemu okuba nti no balonda omuwanguzi oba omuyimbi w'omwaka. N'agamba nti ba artist bangi ababadde bagwanira okuba nti no bafuna award eno, kakati awo yabuuliza nti basinziiridde ku ki? Oyo nno ye muyimbi Spice Dana n'ebibuuzo bye, wabula abawagizi bavuddeyo ne bamutabukira. Omu agambye nti bamuyise Mahogane. Julius agambye nti oyo talina nnyimba okujjako okutulaga otubina twe mu jegingi. Oyo bw'atyo bw'agambye. Ate ono omulala n'agamba nti these are the same questions people asked themselves when you were announced winner in previous awards. Bwe batyo nno bwe bamugambye. Kaakati omulala n'agamba nti when she wins an award she doesn't complain. Kati ali mu kweyogeza. Bw'atyo Prynce bwe yagambye. Munnange bwe bavuddeyo ne bamutabukira, naye era katulinde obanga abategesi ba Janzi Awards banavaayo ne babeera nga baanukula ebibuuzo bye. Mu mawulire amalala ebya Bruno Keera munnange tebinnatereera, si birungi kubanga ono naye Facebook account ye nayo bagihakinze era nga amawulire gano gateereddwayo. Bruno Keera agamba nti byonna ebiri mu kuteekebwayo si bibye oba si yabiteekayo. Bw'atyo no mukwano bwe yategeezeza. Katwongere okubeera nga tumusabira kubanga maama wiiki zino 2 tezimubeeredde nnungi. Bwetyo bwe tutambudde obadde mulabi mulungi, wobale kwekumira ku News Park Channel. Yeno channel ekuleetera amawulire notegera ebifa mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga lyattu Uganda. Teweerabira kuba nti no likinga, kw'ossa n'okusubscribinga ate n'okulekawo obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.